katandika butandika badakyali bweru eyangwa tukatandike baba Moshana Productions balesa katandika omutaka ispia atudde mu ngoma baswala akaana kababya tugenda maaso eno part 4 naye ogambe ekyo kigaana mukyala Mikambi okola ebibye tekimugaananga nako ono omukazi muyaanyi sikalankyo tagaana kukola bibye kabagahe Ije yangu mama namuyita kabaga waza ishomero utagira omuntu we n'uwagambira mu kakonko tubyogere byabadde wano mu kakonko asola wano n'omuntu orakubuuza oti nyoti nkarebaga naije witu wawura era banga wakubuuza omugamba obaga simulaba nko wakawana njikuteremo gye nayishomero nkutekera akatogo ngenda kufuna flaska nkutekeremu obuugi nkupakingira akatogo gende ng'oli okisomero utagira omuntu we n'uwagambira tugamba omuntu n'omuntu kasikonko asula wano ompulidde noza kuba n'oruga yishomere kubuga n'omuhanda ekutware akwa wana otebeza omuntu sitaani yene ekuriire kubanga munesinga onooyogera nja kukutega sitaani eryoke kujja kusomera ekutwale omuntu orakubuuza gye oti nyoka konko tinkamurebago wiitu bwe waba akubuuza ebyakakonko ga nsimulabangako ebyo sibimanyi owulidde otagira omwana we n'owatebeza mwana nge tokola ensobi togenda kubitakwatako ensonga z'akakonko zeesonyiire ddala owulidde kale maama kulina maama orakubuuza gye oti nyo tinkamurebaga wiitu akubuuza ogamba simulabangakoka tokyerabira pulizi nonoso yankubye baaba enoso yankubye garikira yikangarikira mwaka nikaza kubigamba naye akaana kanayige gye kwogeramu kalabika kajja kutaaja araru wange kukano kwimuka kuba neega amazima nja kuswala abantu be banayongera okumanya nti mbadde njagala kakonko ate nakesiga gye mugarikira yikangarikira engeri gye kabadde kaddamu akaana ako sijaagadde baneesika esigika ate naza kukola ki ngenda kukola ntya nze pannange kaana kanfuukidde akaana hati niwe naninjira birya kubira bibyanjire babulaze eri pulani yagudde butaka azo wa mukama witu tugende wa bosi irengo manager tumugambe nti manager y'omwana lyona yatunze mwanyize rero kwayizirayizire kureba kugurambura omwana gwe abakozi bamwirukangaho ekyo kukira yange mukama witu yabara kubinga manager aganya bu manager biwana bibulira ajja mugoberawo naiza kuba naenda yakasente naye anti munne ne gutukutana eddira yinza okwagalayo kasente temulaba twine sente kureka eki twakore neki emisara yitu y'oko kwezi tugiheyo tugende tugihereza ogwo tetugenda kugumiikiriza gaayo ono tugende tusabe sente zaffe ez'emyezi egiwedde emabega tugende tuziwa omuntu agenda amuwaayirize nti yamubba yamuguze emwanyi n'amufera ogira yaba manager bajja kulonda kuffe omulala abeere manager we banaleeta ate omulala nti ono gaayi yeetaaga goba gaayi atususeeko tudda kukabagahe abali ne masita bagenda basanga chairman madam mujebale chairman badde zijawo ensonga yange nina omwana oyo ensonga yange ekwata ku mwana ono ani nzaamusomesa ekizibu ekyenyini ekizibu kyenina gundebere ayina ndi omusomesa wenyowe ndi musomesaawe ayishomera ayine nka ebiganiro byakuba naganirira abaana olwa nagamba maama naleeta kakonko mu nju kale yabadde ku ssomero mbu omwana ono agamba banne maama aleeta omusajja kakonko mu nnyumba ngo ahakurra takozere ki tatebe ekintu olaba kati omwana nalyo katateredde tebye ekintu nk'ekyo ekintu ng'ekyo ebyo naija kukuraba bambi olowooza ono omwana wanaakola neeyisaata ng'alaba nnyina abaliga misana ttuku mbasa kunyamba mumpeereza omwana omu mateeka niyo mbaase kuguma nawe kale mbadde nsaba kujja eri mwe bannamateeka munyamba omwana ono mbeere nga musaba mbe nga mujje wa maama we nze mba mulabirira konka itwe nka bamateeka ninga ba gavumenti
titwine rusa rwo kuhereza umwana. Yamugamba ekyo sikiina buzibu naye ffe banga aba gavumenti tetulina lukisa kuwa mwana wa muntu. Aninza okutumushango hine inanza kutumushango lwakubadde onsanze ngenda wakabigumira ayinayo emisango gy'embuzi ze babba mato kuni yena aninza kuza kushera mushango baakutta ateeberezebwa okubanga yazibba ate malino sala emisango emirala ndyoka enzigye ko omwana gw'ogumweshika wakubira lyo waawe kyeyamaani n'ekyama nono omwana ensonga za mugaso nnyo so ate n'ogu nagwe noobasa kunyamba mbadde nsaba onnyambe mbwene kinaza kukora twaza kugendana leero tuze kumushaba nyina awo manyi kye tugenda okukola ngenda kuyamba tugende ewa maama we tukusabireyo omwana oyo omwana tulina musaba maama we muneefe bannamateeka tetuyinza kukwata mwana amu ne tumukuwa katugende tumusabe maama we yayina omukwasa mwana ebigambo byayitingana nabyo ku ssomero binene byasusa obuzito maama aloota kakongo afuuse kakongo ozokowe Uganda waye mukyala Mikambi oli otya kyama ntakyasembera kumpi wanamanyi tokwata ku busera bwange bani mama ensiba yetuli teyakawana ku buugi kyeya sookayo naawe gwandeesi yugira omukazi oluzibu bintu bye bya kibooko jangu sooka ojje aza kyenda niwaza kumugambira kumugambira otakagamba bya bindi ebyomwana byere nagamba kuri kyenda by'omwana byayogedde ku ssomero tobyogerako wakumugeta omwana ati atu bintu tumala kubegesa biza bakyeririrwe mbwe nani ngira ngo omumbere bwana amanya nti ensonga abaana bazitegedde ku ssomero awa yinza otabuka nayiga n'omwabazi ebyakakonko mbirabire ebyo tobyogera bajja kujja wano n'emiggo toyogera ku byakakonko yogera bikuleese kati mugambe anti ngenda wakabigumira nekika nimpurira mugambire aba ekiki mugambe gwe muli kuki mbwe n'omugenyi waawe awo n'omugenyi wo panna bonna bamutya hine byayije kugamba niwe aza mbwene byaragambe niwe nitwa bakakiiko turi nawe labayo abadde alina byazze okugamba naye ekyenjagala osooka omanyi ffe ng'abakakiiko tubiwagira bayi zire kugamba niwe mune mbadde egamba omero noraba bembaraga yisha 10 so ate nziza ku bantu basibura shaha emwezi ekiro omanyi abaana bano babeera ku ssomero kati ennaku tubasiibula ku ssomero leeti ssaawa ng'emu ekiro garuka nyontuure nawe weshaayo naharendere kugaruka hagaruke konkareke kutambura ekiro ab'okuba n'omwana muto mbadde ngamba oba omwana wandi mumpadde n'embeera naye n'asobolanga okutuuka ku ssomero nga budde bukyali ekyo kyekibadde kibeenyooza nano mwena n'omutwala anze sirina buzibu oba onooyagala mutwale mwesho n'okuba n'omureeberera n'omugurira ebishwaro n'omuheereza ebyokulya oba omulabirira ng'omwana ebyokulya ate ani agaana shaha yakikagaruka owaabo yanaenda kureebawo ate wanayagalanga okujja okulaba njamulekanga ajja akulabe naye nga ngenda beeranga naye wanje tewali tabbu twala muntu twala omwana twala mutwale ntyo kyogala ntwale butwazi bwentu engoye yona amugulira kabagaha esibula mama bayi talina nangoye mwasiiba kale bambi kamutwala twala ne bootaza omureeberera orenga wamure omwana wange mulabirira omulabi anyirira bambi eyo muwonye bannange mwene kintu ekiyanyamba ekitiika kyonaga bannaye yamponyeza yanyamba kabagahe amponyeza kabagahe abira ndukubi kabagahe abadde antwala bubi ngono wari kunkwana taganya abantu bonna kunkwana wano kakonko wa sensasi kakonko wa sensasi bakulya ebintu mbwenu ogenda kulya ebintu mbwenu nandisa kuba ebintu nkigira kakonko jangu gwe kire kundeba kana kade kafukidde ekizibu kakonko kati kanyumira obulamu basi kanyumira obulamu omukazi yanyamba ekintu kya omukazi amponyeza akaana katanganya kwelira bintu nga bwenjagala omwana kabire yambere kizubaha abantu nga tuwona
Ano tudda ku kyuma kya mwanyi abayani oyo wali omukyala yajjanga munyiivu mwasiba muto bane musimute Wasibuti. madamu olyoto miriwo nnaku nawo nze siri musanyufu manaja wonsamba kuza kunyibira sente zange miliyoni aga manaja w'essamba yanzibye miliyoni zange 3 nanfeeramu agenda kumpa emwanyi Mu ofisi tebayomberaga. amadamu kakkana tebayombera mu yafeesi Yetala Mikambi ogwo. genda ondeete ne Mikambi manaja w'essamba leeta Mikambi miliyoni ganje 3 konkati nahikaho taruho abaana bamera n'okumpambira omu isamba ly'omwana omusajja nansa miliyoni 3 nenzijja nga talinawo abakozi ne baagala n'okunkwata Yes boss. wangi boss Stamu mutebezo. ani agambye otuula yimuka mukapa Madam boss. madamu ensiiba tokumanyi asente zinaku emiliyoni ganje ogambye tomanyi miliyoni zange 3 zo wali ozitwala wali omanyi Ashatu. miliyoni 3 wangi Milioni za ashatu. gwe sirika paana nyiga Byorokola byonna abyetegereza. obuzannyo bw'omutegedde Mikambi nkutegedde Yetala abakozi. wamma mpitira abakozi omukazi azze agamba banja Mikambi miliyoni 3 yamuwa sente namuga agenda mufunira emmwanyi teyazimuwa baneerengera ne bayita abakozi Obubi mumanyi. wamma no mumumanyi twamulabako bosi mutya twamulabako nga Mikambi sente ezaki ate twamanya ono bosi munaye Mikambi manager mwamulampa sente yakuwa sente bonna ne balumiriza pa sente zange Oba mushinja namubi. ono gayi mugobi Atuma namubinga neki nokugira ngu ntashwaza izina lyange. si oswaza ota erinnya lyange Mweno kazi za kutwala na polisi nimba ndikwimuka. era singa tobadde mukoddomi wange mbadde ngenda kukusiba Alenga ishamba ly'omwani. njagala aviire essamba lyange ave ku fakitole yange agende bane bosi bwe nzijja mu yunifoomu oyagala nnyo